tukwaniriza oli otya mukwano ndi fair positive obukuluma banyuma naye mpolampola kujja kugenda owaye twabadde tuli awo nga tulaba otaddewo gwegudde negudde sibu n'ogenda ku ndongo negudde tekati mine nakola ki akasente nkeetaaga nina okugula eddagala weekly mirundi 2 so nina kwebereramu watewala agenda kunkolerera paka ebintu okyabisobola bintu ki performing enyimba zange sizakwekanula nnyo eziringa za Oziani kabako so nsobola okuyimba n'omuntu abeera mpadde omulimu aba akimanyi Evelyn kyaliko abeera muwagizi wange so aba amanyi bwe nsobola okukoma waliyo n'olinga ye agamba wakiri ajja abeere bubeezi oluusi nga nsupportinga kuba abasinga balaba ebyempisa emito bibadde binene nnyo. So how was the experience? Osobola live performance? The experience? Indagamba nti it was the best experience ever. Bukyantandika kuyimba abantu ate bampadde welcome nungi nnyo basanyuse nnyo okundabako again nakayimba abantu mirundi 2 nayimba wedding ne introduction weekend eri wedde bansanyukira nnyo ne banfuwa nnyo. I was so happy. So mufunzo wakomyewo nakomyewo sina kyakukola owaye tuba tukyali awo nga tulaba omukulu Vegas ataddeyo ebipande ate nawe oli ku live wano okuba ekituufu kiriwo gwe ne Vegas mukyakwatagana kiriwo. Vegas is my friend abaddewo nga njagala naye omutima omanye ebyomutima sibe yangu nange njagala omwagala naye omutima gulabika tegunakikkiriza so ne mugamba mpemu obudde oba anoonya omuntu omulala because nze kyendiko kati ndi mulwadde ekisooka sagala mukotogera is still a young boy mulenzi muto akyetaaga okukola family azaala abaana ate nze nyiza okuba nyinza obutaddamu kuzaala kuba kidney bwogifuna eyononye organs so nze ndi muntu mukulu ate nange nyina omwana mulenzi kati neŋŋamba bwabeera mutabani wange nga yali mu situation bwet omuntu omuleka when you love something you let it go. Ekitegeeza bulijjo tubalabanga mutijja okufaananyi muze eno neno tebadde fekeraavu tubale tutijja batijjako abadde antwalako out nga wamanyi omuntu omulwadde ngera wamanyi omuntu nga netegereza nengezaako okuraiminga omutima gwo negukigaana ekyo kubanga mbeera mu relationship naye so nenkireka at that nengamba katusigale nga bya friends. Omutima gwe gwagala ayina okuzaala ntera gwa mutima gwe gugaana negukkiriza ayinza okubanga omutima gwakkiriza naye ngwe n'omukwatibwa ku nnaku nti engeri gyendi omulwadde byonna it's a blend of things. Ebintu ali ku embeera ze babitya buli muntu kala alina ebintu byayagala kati nze ng'omuntu I'm that reserved person you know me well era ngenda okuvaayo kwogera ekintu kiba kyempitiriddeko so sandyagadde nnyo omusajja ali mawulire nnyo ate naye sinonono sibyagala ekyo kyekikunyiiza kubanga nze ndooza nabeerako n'omwami mwenna gwe mwamanya naye muyinza n'okungamba temumanyi na feesi ye kubanga sikyagala si byenjagala. Ekitegeeza ebimu ku byakunyiiza okulekawo omuvubuka oyo kuba mawulire embeera ze nga tezikwatagana. Of course embeera bwe zitakwatagana oba temina bwe mugira kikola kati nze nyina byenjagala ate naye biyinza okuba byebirooto bye so kati biba tebijja kukwatagana. Oba wamukwata n'omuwala Vegas ebitabirina temwina mubadde mwatuuse tewali just abadde antwalako out kubeera ndi mulwadde mbadde sina kyensobola kukola. Yakugambako oba teyakugamba? Of course omuntu aba akugamba ne kati nawe alina okwebalirira ng'omuntu. Evelyn twali ku patemu ng'olaga nti nno nti mwagalana n'omulenzi ate nange ngambye oba studying omuntu tosobola kumalaga kubawo kigambo nti simwagala oba mwagala oba okyalaba ogamba oba kinaaba kitya oba kinaaba kitya ate omuntu aba akwagala tomalaga mu kasuku eri olina ofuna engeri gy'omuhandolinga mpola mpola mwakola n'ekirayiro nti oba toyagala ku heartbreaking omuntu wali ogambye bw'ova ebweru nga muwasa nze nagamba tunula wano mu kamera sinze nakyogera yeyagamba yes he proposed to me several times
Yamproposing emirundi 3. Mami lwaki tomukkiriza? Naye ngera bwe nkugambye, I was still studying him. Nekitakola, so nenshireka. Kitegeeza okwemulisa ennyo mu mawulire kye kyakunyiiza? No. Kyengamba. Yayinza okuba naye ekirooto kye kyakubira mu kamera. Ate nze omusajja gwe njagala sagala wa kamera. Omufunza ate yemulisa nnyo. Gamba kyembadde ngamba. Ngambye, we did not rhyme embeera. Omusajja rhyming. Omutima ffenna tubagitumenyaamenya dda abantu nga batuke anti nga batukwabudde muzeeyi. Wanji mama. Kati Kadde mwako mama. Oguma ate kati ffe tuliiwo. Abantu bakola ki? Babakwawula kuba budada. Banja biki. Oba watyangoloza nti agala kasente ko ate kukuŋŋaanya ogenda okujjanja. Era abantu babirowoozaako naye abantu bali babirowooza. You never know kubanga ze saali mu mutima gwe. I cannot tell. Nange ndi muntu ng'abantu abalala senza kumanya kiri mu mutima gw'omuntu. Kati yo wabimugamba bunno tebigenda kukola. Abantu nga batukwabudde mu lukujjukujju. My last question. Bino ebintu bye tubabuuza tubijja mu audience. Yeah. Evelyn, Togerako nnyo. Obulamu bugamba ki? Bulamu si bubi mpozi. Tulikayo kololo ku Janza Awards. Janza Awards twaliyo byaggwa. Abafuna ne bafuna, abataafuna ne batafuna. Ng'era bulijjo mu bulamu bw'ensi eno. Si buli omuntu alina kubanga alina. Abataafuna balina sigala nga bakola nnyo. Bafune wadde ebimu byabatabukako abajanza Awards naye engeri gye kyali nti gwe gwali omulundi ogusoose b'okukola. Kyemmanyi bwe banaddira mbajja kuba bategeezezza. Bagamba mbu guwa okumamu omuliro mukunja guwa muteekamu omuliro. Mukunja yaani? Mukunja gwe walinga otaasa. Mukunja atasera. Mukunja atasera. Oyo gaye yalwanira ku Janza Awards. Yali abanja kimu. Ye mukunja. Nze mbadde simanyi na linnya lye naye nalaba omulenzi oyo nasooka kumulaba Mmengo yajja yali andeetedde oluyimba. Ne mbadde erinnya ndyerabidde nasonyiwa. So kati ne mulaba ku stage bayagala lwana ne Kiweewa. In fact baalwana kuba nali ntudde nali invited nga ndi ku tebe ey'omu maaso mu Janza Awards. Kati ngenda okulaba avaayo ate ab'amagye bajja okumukwata. Kati ne ngamba lwaki omwana bamukwata. Ne mbagamba mumuleke akole ki? Ayogere ensonga ze, ayogere ekimuluma. Kuba bo baali bazze kumukwata, kumutwala, kumusiba, kumukuba. Ne nnwana nnyo okulaba nga mubasuuza nga bonna abaalaba akatambi bwe kaali katambula namubalemesa. So tewaliwo nnyo nsonga nkulu. Kyensuubira omwana oyo yalina obulumi, Kiweewa ne banne babba ssente zaabwe. Anyway, okubbibwa kwa bulijjo nange Abitex yanziba ne banne naye ate sirwana. So namugamba mukunja bwe baba bakubbye tolwana, si kirungi okulwana. Kakati kye muzaako ku ezo ssente? Ssente zaki? Ezo ze mwali mulwanya ne mukunja. Mukunja yali alwanira ssente ze. Nze ne mutaasa okumutwala ab'amagye. Nga bwe naakusanga nga naawe oyina ab'amagye baagala kutwala sobola yitawo zija ne mbaga mu mutwala waakoze eki. Ne nnwana bukubirire okulaba nga mubasuuza era namubasuuza. So ekya ssente simanyi gye kigenda kukoma naye namugambye Justice, namugambye akakane. Aliveeko twabbibwabbibwa dda. Kuba nange era gwe mulaba Abitex yanziba naye kati era mulengera mu Makindi enjala emuluma ate nga yanziba. So kati webite mukunja kuba nalabye mukunja gw'abanja ssente Gerard Kiweewa enjala emuluma nnyo n'okusinga mukunja. Ale ngamba mukunja omusajja muveeka ajja kufiirako. Kaakati eyo nga tuvuddeyo kololo waliwo ebintu ebitambula ebiyitiŋŋana bwewayawukanye ne Evelyn Lagu. Era Eva yatugambye n'atugamba nti ye mullo yakulese mullo naye kati owulira otya nga omukyala akuleseewo? Ndamubuuze bulungi. Omukyala Evelyn Lagu ninganga ali ku sseri ninganga alaba akatambi buno bufirimu buno bwe bazannya buno obeera ku terefayina. Omukyala kuba tekiba kyakabaawo emirundi egiwe. Evelyn Lagu yatugambye nti yakulese yakuwadde chansi ogenda ofuna omukazi ow'ekirooto kyo, omukazi ow'ekirooto kyo. Ye mu bufunzi yakwesonye yakulese ensonga yo gyogerako ki? Bwe nali nzija mu bulamu bwa Evelyn
waliwo amin wennagira mu kaseera okajjukirako yali afaanana atya yali mu mbeera ki yali mulwadde kati essaawa zino wayogerera ebyo ali mu mbeera ki mulamu nzijanjabye oba sijjanjabye gwe ogambye wabaddeko naye kubeera naliko naawe mbiseera biri ng'ali bubinze wenajjira olabawo enkyukakyuka oba tewali anti enkyukakyuka nziraamu kyembuuza nzijanjabye sijjanjabye ojjanjabye naye twagala otubuulire mwavudde ku ki Evelyn yago okugamba nti yakulese yensonga Evelyn mulwadde mumutwala sipiidi ne mumwogeza ebyensimattu Evelyn tasobola kukola ki Evelyn sobola muvaako naye bamawulire muli bazibu nnyo mwagala byonoonese kati si gwasoose walo ne be nabaddeko nabo nga babiŋŋamba kyokka baŋŋamba ebintu omuntu gwoŋŋamba gye nva mutwalira luwombo kati obwedde onkubira essimu nga ndi naye nva mutwalira luwombo naye era waliwo ne banno bazze ne babimbuuza ne mbaga bannaye waliwo nankubidde nga ndi naye ti Evelyn yakukyaye ne musamulawuti n'aseka eŋŋamba kati sibitegeera so okwagalana laavu tebeera yakkaka ati laavu tebeera yabigambo kwogera kuvayo okugamba nti wali namukyaye wabula kyetwagala okukola kuvamu mu abamawulire mulina olugambo temuli balungi temwagala bannammwe bali mu ssanyu kati bwe mutulaba mu ssanyu kati mutandise okujja okumbuuza lwaki mwayawukayo tetunnayawukana epega kisaagala weegumye Evelyn yagambye era agamba nti ekisingidde ddala okumutama okutamwa kubanga tova mu mawulire yeyagala tayagala musajja wa butaala kati amawulire alina kukyawammwe wamwe munoonya nza kkubidde mwe munoonya kati amawulire talina bwagenda kikola kubanga nze bizinesi gyenkola era yammwe yamawulire mukimanyi bulungi ndi mu entertainment industry kati kyoyina kyoyinza kukola simanyi bwana akikola naye nga anyway oba ngambe ntya kuba mwagala kunjogeza bigambo ku mukyala wange gwe mbadde naye kati naye olweggula alaba amawulire agambe Vegas yayogedde bwati omukyala yatugambye nti ye embeera gyalimu ya bulwadde yakuwadde chance ofuna omukazi omulala ate si ye yampita nga ngenda mu bulamu bwe era talina bwe yinza bompa chance kufuna mulala bwe naaba ntuusizza okugenda era ajja kulabira awo nga ngenze segedde oba muli mu bubadi waki balinze ekyakola obubadde badde baggwayo obubadde kabadde ganyiza okukola kwe kwewamba nti bampambye naye kati kyoga bafeera laavu naye olowooza lwaki kino kiri bwe kityo nga Evelyn ayogera ebigambo ebyo ate nga gwebyewakana embeera gyalimu embeera yakwegendereza olowooza lwaki bwekiri gyalimu yakwegendereza era nzijanjabye mbadde naye ebbanga lyonna era mbasaba nammwe temutwala nnyo sipiidi mukyala wange bebi akyali mulwadde mumutwala empolampola oluusi abeera nekyayogedde ne mukikootinga bulala kati omanye engeri muyina ebbula ly'amawulire kati ebbula ly'amawulire eryo omusanga nga Evelyn agambye ti Vegas namuwa chance afune omukyalo omulala nze sisobola nga mudduka Evelyn yakyaye Vegas siwe bibeera kubanze mu ntandikwa nga ndina Evelyn wenajjira abantu bonna mmwe abamawulire ne social media eyo bagamba Vegas azze kubba ssente za Evelyn si bwe kyali Evelyn simujjanjabye tawonye ano mbuuza abandaba kuba ne weekend ewedde nabadde n'emikolo ebiri yayimbye in fact natandise n'okufuna ku ssente kati nze ntaddemu ntandise okuzzaako so kati mwagala kunjawukanya na muyimbi wange omuyimbi atandise okukola ate mwagala twawukanya bannaye mwagataleka bintu bya jefuna kima kolooza ki ekyamwogezeeyo kuba namugaire mugaye Vegas alya nga tombuulira anyway munsi buli omu abeera kati buli omu abeera ne style like omuntu mudu mwobeera omusanze ayinza okuba yabadde nebimukyankalanya tulina amasimu gano batutabula ayinza oba wamusanze mu mudu eyo kubanga era ebbanga lyobadde naye tomuwuliraako mwayogera bwatyo so kati ayinza oba wamusanze mu mudu ombi aye nekirala kyenjagala obagamba bannaye
nze wange Evelyn tasobya ne bwakola kyoyo tasobya era kati nyina n'okuddayo neetonde olwebyo bye muŋŋambye kuba tasobya mwe musobezza nena mugamba wamma bebi basonyiwe kati omaliriza ng'ogamba otya mukyala wange mwagala omuyimbi wange omuyimbi wammwe mulinde tulina n'akayimba akapya in fact ke tugenda okuta next week nga ku Lwokusatu era tujja kuba tubayita